weewaawo omuntu osobola okumanya nti ndiko lubaale wadde nga tannakuluma. Omuntu osobola okumanya nti kirabika mpewo ze ezinsumbuwa wadde nga tonnalwala. Omuntu okyayinza okwenoonyerezaako wadde nga toyina kibonyobonyo kye waafunye mu bulamu bwo. Omuntu bw'okizirwa nti ndiko empewo, kyandibadde kirungi n'obaako ebintu by'oteekamukko ku mutwe oba obwongo nga bukyali, kubanga empewo zibonyaabonya ate ziruma, ate empewo zikyayisa n'osigala bw'omu ng'akati k'ekibiriiti. Ekirala, omuntu osobola okubeerawo ng'olootagana ebintu eby'enjawulo naye nga tomanyi kye bitegeeza. N'ojja osanga nga mu maaso eyo tokyalina kintu kikuyita ku mutwe nga tokyaloota, naye n'osanga akaseera akaziwako okusoomoozebwa naye nga buli gy'otambula muteebereza buteebereza kikikuluma. Kyokka n'otandika obbinyumyako mu ngero nti emabega eri nali nga ndoota naye nga bye ndoota mbiraba nga ndoota bingi nnyo kumpi nga nsula mu birooto. Naye nga akaseera w'otuuse okwetaagira oddemu omanye by'oloota nga tokyasobola. Akati wano waliwo omukyala alina obubaka, njagala tubwe bulungi nnyo amatu tutegeere ebikusike ebiri munda mu kirooto kye. Era njagala tubwe bulungi amatu era tubiggyemu ekyokuyiga, obubaka, ekintu kye bayita obubaka. Kakati njagala atandike tuwulire. Jjajja nafuna obubaka alina omusajja gwe neebase naye ku buliri, naye omusajja yafena atuli bwererevu. Omusajja ayagala okunneegattako naye nga tannyingiramu, nga buli lwagezaako bw'atya nga tannyingiramu. Ate ekiseera ekyatuuka ne mpira nga mbikooye, ne ndaba ng'oba amudduseeko. Kakati mu kitundu ekyo omukyala ono agamba nti yafunye obubaka nga waliwo omusajja amwegattako naye nga ayagala kumwegattako, ndowooza nga ayagala omuyingira naye nga tamuyingira. Omukyala n'ateekawo naye omusajja tamuyingira nga tamuyingira, kati n'atuuka n'abikoowa. Bw'abikoowa yazzeemu okulaba ng'alinyanga amudduseeko. Kitundu ekyo kye ki? Kati bw'omala okumanya obubaka obwo ne bw'oba toli mulwadde ne bw'oba tonnafuna kusoomoozebwa, omanya bumanya nti obufumbo mmye, obufumbo ppe. Olwaleero omuntu aloota bw'atyo osobola okubeera ne boyfriend ng'omulina era nga mukkaanya kuwa by'oyagala, naye ekyo kye tuyita kookoonyo. Akaseera nga keetoolodde ojja kutuuka ekiseera nga ofumbiddwako mu maka nga gawera, ng'ewa omulenzi oli wasulayo emyezi, ewa ono wasulayo omwaka, ate nga abamu bazadde namu naye nga tusobodde kubeera nabo. Mu kitundu kino ekya Kaseegu abantu bangi nnyo babonyebonye n'abasajja, abasajja babonyebonye n'abakazi. Nga ne bw'okola empisa ne bw'oteeka amavivi ku ttaka ne ganuubuka tosiimibwa by'okola. Akantu katono nnyo kabatabula ne munobagana, oba omukyala n'anoba oba omwami n'akukyawa. Okitegedde? Naye mu kyo tulina kukola tutya? Mugoberere obubaka bwe mufuna. Obubaka bwe mufuna butuddemu ebyama, ebikusike ebyabajjajjammwe. Lubaale oyo abeera mu Kaseegu abamu kaggwa ensonyi. Kyokka ekitundu ekyo kiva ku nsobi eziba zaakolebwa baabasooka, emisamwa ne gibeddiza. Era bubeera bunyiivu bwa Lubaale. Lubaale n'atuuka n'agamba nti wano tewajja kuddamu kubeerawo ssanyu mu maka ga gundi kubanga batusobezza. Tebagenda kuddamu kufuna ssanyu, tebagenda kuddamu kuleeta wano mbaga wadde okwanjulwa. Ne babaggyako essanyu eryo ne mutandika ng'okutambulira mu biseera eby'obufumbo obwa kookoonyo. Akati ono omukyala alootera mu kitundu ekyakaggwa ensonyi, musajja n'ajja okumwegattako ate nga n'okumuyingira tamuyingira. Kye ki? Kye kitundu mw'ofunira omusajja n'abeera ng'akulumya bulumya. N'obeera n'omusajja ng'omwagala gwe ng'omutima gwo gumuwadde naye ng'ate omusajja si byaliko, nga takuliiko naye nga wamufuna naye nga takuliiko. Kye ki ekyo? Empewo ekuliko y'ebeera ebibakozesa. N'owulira ng'olina omulenzi ng'omuwadde omutima ng'era owulira kw'ofiira, ng'era owulira oyinza n'okwetta lwakuba ye, naye ng'ate ye gwe wandibadde wettirako ng'ate si byaliko. Gw'owulira omwagala okujja ddala ku ntobo y'omutima gwo naye ng'ate ye si byaliko.
n'osoberwa n'ogamba omuntu abantu bempa omutima nti njagala bo baba tebanjagala kyokka ate bessaagala ate bo babeera banfiirako. Oyinza okufuna omuvubuka ng'akwagala okufa obufi naye ng'ate ggwe omutima ng'omulyako buli ssente jasiti bw'akuwayo emitwalo 4 ne mutambulizaawo omukwano naye nga gwe tomwagalangako nga ne wajja ewuwo omwagaza kizibu. Abakazi bangi bakituukako naye ng'ate ye omulenzi ne bw'omugamba bugambi nti nkukyaye akaaba amaziga ayinza n'okwetuga. Ekituntundu ekirala omuwala oyinza okufuna omulenzi ng'owulira kw'ofiira omutima gwo nga ne wabasala omusaayi nga gwe gumu ng'era owulira omwagala okufa naye ng'ate omulenzi si byaliko ng'oluusi ne byemukola byonna omala mwegayirira okitegedde naye nga si byaliko ng'alaba balala naye ng'ate gwe omutima owulira kwe guli naye nga temusinkanyizza birowoozo era nga takwagala naye ng'ate gwe omwagala okufa. Ne ku basajja bwe kityo. Kakati ono abasajja bajja kutuuka okumwebaka kawulire ng'abikooye. Kyekirooto kino kyaloose naye amubanjaani katwagala tulabe gye tweyongera mu bubaka bwe ani oyo amudaaza kubanga mutaddemu akasolo nga tekayingira ono n'awulira ng'abikooye kivuddemu n'amuddukako. Katwagala tulabe ani amudaaza. Ate bwe nadduka natuukira nga wasenga naye ate saayingira mu nnyumba. Ngenda okuddamu olaba ng'atambudde nga ngeze ku dduuka lyali lya ngoye asangamu omwana omuwala nga muto ali awo myaka nga 18. Ne mugamba nguzaayo empale ya jjiini nkwate mutwala ebyekimu naye nga empale ya jjiini gyava nga sigyagala. Oyo omuwala n'agamba kangende mpite maama. Bwe yagenda n'ayita maama maama we n'aggyayo ebiveera by'engoye byali bya bbulaaka nga mwe muli ezo empale za jjiini empale yali ya bbulaaka naye ate nga yo si ya jjiini. Kakati omuwala ono agamba nti bwadduka ku musajja ng'amaze omudaaza ekimala ng'awulira yeetamiddwa. Omuwala ono agamba nti yadduka n'aggukira ku dduuka yasangamu omuwala nga muto n'amugamba nguzaayo engoye. Omuwala n'aggyayo empale nga za jjiini naye empale ezo nga tezimutuuka. Omuwala kyava ayita maama we. Maama bwe yajja n'aggyayo ekiveera nga kiddugavu n'aggyamu empale za jjiini nga nzirugavu. Empale ye enzirugavu ogambye mu kirooto kyo nti kyeyakuwadde otegeera ki? Olwaleero tosobola kubeera na bufumbo era bw'obanga obulina eryo ddaala bwe buddamu bwewogomyewo bwewogomi oba bw'oba n'omusajja gw'olina si y'oyo era gwe wandibadde tomalira baana b'abandi biseera. N'empale yennyini gy'ogenza oggula ya kisajja oli nakawanga otuddeko emyoyo emisajja emyoyo emikazi giri wala kubanga maama bamuyise buyisi ekitegeeza nti maama toli naye. Maama gwe mwoyo omuzadde ogw'ekikazi ogututuulamu ffe abawala okitegedde. Kati maama bayise muyite kyokka ate engoye z'ogenza oggula ogenza eggula jjiini mugenza eggula mpale ya jjiini mu kifo ky'oggula sikaati. Kitegeeza gwe mbuliwo otambulira mu kituntundu eky'omukazi musajja. Oli mukazi naye mubuliwo mu bwensi otambulira mu kitundu kya kisajja era gwe obeera nakawanga era gwe oba tuterezezza lubaale obeera nakyeyombekedde ng'abasajja gw'obawasa ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kakati empale ya jjiini gye baleese tebadde ya bbulaaka era ebadde tekutuuka. Maama bw'azze akuwadde ya bbulaaka ogw'omweso okitegedde ogw'omweso. Empale fasiti maanyi masajja genda ogatereeze oddiziwe obutonde bwo. Empale ya bbulaaka ekyo kyakubiri genda otereeze kabaka bulamu. Kyokka akatuntundu k'empale nagwo mweso jjajjaffe bamuyana yakuvuga bamuyana akuvuga livansi okitegedde akuvugira ku kkono. Kakati katuwulirize akatuntundu akaddako. N'aŋŋamba tekigendo naye bulungi nenkwata emitwalira ngabe eno empale gy'opadde yabalina figa naye nze sirina figa. Ati emu emitwalo 5 nanziriza balansi naye saabalamu. Kakati empale ya bbulaaka gye bamuwadde oba gye baakuwadde mu kirooto bagiguzizza emitwalo 5. Empale gye baakuwadde mweso. Empale fasiti empale bwa nakawanga ate empale eya jjiini nga ya bbulaaka kituntundu kya jjajjaffe bamweyana. Empale ng'empale ya jjiini kituntundu kya jjajjaffe bamweyana
bamuyana kuvugira ku kkono. Ekituntundu ekya langi eya bbulaaka kituntundu kya Kabaka Bulamu Ssaabalongo. Ekituntundu eky'emitwalo 5 gy'ogisasudde bakutuma genda kuttaanya mpale eyo ojje empale mu bulamu bwo. Owabadde empale ozzeewo sikaati, owabadde sikaati ozzeewo gomesi, osobole okuzza ekituntundu ky'obutonde obw'ekikyala mu kika kyammwe. Okitegedde kati katuwulye ekituntundu ekizzeeko. Nyambadde empale gyambadde ebira nenzijukira nti omuwala namwadde emitwalo 2 n'empale yange eya jjiini giddemu akudduuka n'enkuba gamba emitwalo gyange ebiri n'empale yange eya jjiini n'abikwata n'abimba. Kale akatuntundu ako omuwala wasose n'omuwa emitwalo 2 eyayise maama. Kale emitwalo 2 agikuddizza, emitwalo 2 gitegeeza nti olina emitwalo 5 gy'oguza empale zino zitegeeza kuttaanya nsonga ezo. Emitwalo 2 gitegeeza okuttaanya ensonga olunaku olutali lumu. Okitegedde? Kati bagenda nensanga omusajja n'omuwala nga bali kagaali nga batikkulako muwogo ne greens. Nembayitako naye omusajja oyo yalinga pasita. Nembayitako nemwenda kati bwe nalituuka maaso era nga nawo waliwo omuwogo nga balinga gwe baanise balinga gwe balenze. Kaakati mu kituntundu ekyo ogambye nti wakati mu kumaliriza okuddiza emitwalo bye 2 otambulira mu mpale eyo gye bakuwadde ya bbulaaka, osanze omusajja n'omukazi nga bavuga akagaali naye nga basibyeko muwogo ne greens. Kati ogwo mweso akagaali kajjajjaffe Muwanga bakubanja ekitundu kya Muwanga eky'olubereberye. Kyokka ensonga ezo olina zitambuliza mu kkowe ki? Ensonga ezo Kabaka akuluma ne Kabaka Ndawula bakuluma. Obwakabaka bwa mirundi 2. Kyokka nga wabeera Kabaka Ndawula okimanyidde ddala tewabula Kabaka Mukasa. Obwo Obwakabaka butambulira mu masiga 3. Okitegedde? Kati greens za Kabaka Ndawula. Okitegedde? Ate muwogo y'emmere ey'omu ttaka esamirirwa mu Bwakabaka Bulamu era y'emmere y'emizimu enkulu era y'emmere ya ssezimu enkulu. Muwogo, lumonde, ndaggu, bukopa. Okitegedde? Kati olabye ng'ebintu bye batikkula kagaali. Muwanga gamba ki? Muwanga gamba emmere eno gye batikkula kagaali mweso. Mweso manya Kabaka Bulamu, manya Kabaka Ndawula. Okitegedde? Ebirooto bye mulota byennyini bye bituddemu ebyama. Bwe munaaba temugoberedde birooto temujja kwetereza nze mbabuulidde. Akati katuulire ekiddako. Kuliko omukyala yali munene nnyo ng'akutte omuggo naye bonna baali bakadde. Era omukyala omunene bwe yandaba n'agamba nti oyo omuwala aliko ekitambo. N'agamba oyo omuwala aliko ekitambo. Kati ono omukyala eyanguzizza empale. Ndowooza kati okitegedde kye mbadde nkugamba. Omukyala omunene ku bakyala abakadde ababaddewo agambye oyo omwana omuwala aliko ekitambo. Kyokka ekitambo kye bakugamba si kiroge, si ddogo. Bino bye mwenjeera ne babagamba mutugenda bakwatako ebitambo. Si kiroge, si ddogo. Ekitambo ky'olina kya mu nju era ekitambo ky'olina stands for Kabaka. Kyeyubulira mu makowe nga 3. Kinene ttaka, kinene Kyawanga, kinene Batenda, kinene Nnyumba, makowe nga 4. Kye bayita ekitambo kye kikuloosa abasezi kye kikola tebakirwanyisa bulwanyisa. Ye Kabaka mu nnyumba yammwe avaamu Kabaka Bulamu. Katwagala tulabe omukyala gambye nti oliko ekitambo. Katuwulire. Aliko ekitambo. N'agamba oyo omuwala aliko ekitambo. Kati ono omukyala eyanguzizza empale n'agamba nze nnyinisa eddagala ngenda limusamuliza kijje kyokere kyekyagala. Kati ono kale mutima neŋŋamba nti ate Mulangira Jjuuko yagamba nti ekitambo tebakigobaganya. Mulina kukikola ki? Kukisamirira. Naye engeri gye yali muntu mukulu nga sobola kumuddamu. Nensirika ngendo laba ekitambo kyayogeramu nga kiri wali yavaamu ng'alinga mwana mulenzi. Lwamujjira n'afuukafuukamu ekintu nga tekitegeerekeka. Kaakati omukadde bw'amaze okugamba nti oliko ekitambo mu mutima gwo n'ojjukira nti Mulangira yatugamba ekitambo tebakikwata kubanga oli abadde amaze okugamba nti tugenda kisamuliza eddagala kijje kyogere. Kati mu mutima gwo n'ojjukira nti Mulangira yagamba ekitambo tebakikwata era tebakisamuliza ddagala. Zibadde teziri busa
ekibadde kiyitibwa ekitambo nga kizze wali ku bbali nga kintuntu kati ogenza okulaba nga kivaamu omwana kyembadde mugamba okukwata ogenza okulaba nga muvaamu omwana naye ng'ayogera Kalangira n'atandika okukaaba ng'akaaba taata we wuuyi taata kati omukadde kyava agenda mu ttooyi ono omuwala kaakati ekitambo ogambye nti ne kivaamu omwana n'atandika okukaaba omwana n'akaaba ng'agamba wuuyi taata okitegedde kyobadde oyita ekitambo ogenza okulaba nga kidda wali ku bbali nga kivaamu omwana nekitandika wuuyi taata ekitambo nga kyekivuddemu omwana katweyongere okuwuliriza omuwala eyangusizza empale yatya nnyo naye ate nze nali sitidde nayimirira bwenti ne mutunuulira netunuulira ekyo ekitambo nga kikaaba kitunudde ku ttaka nekimbuuza nti lwaki taata wange mwamutuuza ku ttaka lwaki mwamutuuza ku ttaka nze ani yatuuza taata wo ku ttaka ti taata wange mwamutuuza wano taata wange esseewa nga bw'akaaba nti taata we esseewa atulagira alina okuddamu olaba nga tuli mu nnyumba ono omuwala eyangusizza kaakati lwakuba nti oyogera mpola era kati aboogera empola sigenda kuddamu kubaddamu ogambye nti ekitambo ne kivaamu omwana n'agamba lwaki taata wange mwamutuuza wano naye nga omwana ayogera atunudde ku ttaka omwana n'agamba taata wange ssewangi lwaki mwamutuuza ku ttaka ebyo byonna binenyezebwa ggwe bakubanja okutuukiriza ensonga z'abajjajjaabo bakubanja okutereeza kabaka bakubanja okutereeza obulongo kati oyo omwana ye mulongo kizza kyekitundutundu ky'otambuza n'ava mu bwana n'afuuka omuntu omukulu kubanga akaaba taata we ye mulongo kalikyejo omulongo kizza wakati wa mama Nabinene ne taata Kabaka Bulamu kati katweyongere okuwuliriza nze ani yatuuza taata wo ku ttaka ti taata wange mwamutuuza wano taata wange esseewa nga bw'akaaba nti taata we esseewa atulagira alina okuddamu olaba nga tuli mu nnyumba mweri eyabadde eddukanya ate efuuseemu nnyumba ne tutuula n'ekyo ekitambo ne mubuuza nti taata wo sseewa erinnya sseewa liggwayo litya n'aŋŋamba nti taata we ye yali Ssewangi n'aŋŋamba yeye taata we yali Ssewangi n'aŋŋamba naye ba Ssewangi tebeddira mutima taata we ate ffe tweddira mutima ate tuba tukyali awo mukadde ne yansamuza eddagala n'aleeta emmere yaleeta omuceere n'essupu ng'ensobi kaakati mu kituntundu ekyo sigenda kuddamu kuvunula boogera mpola naye mu kituntundu ekyo ogambye nti omwana n'amalayo erinnya lya taata we gwe mwatuuza ku ttaka Ssewangi oyo Kabaka Bulamu ye Ssewangi mubadde mukyali awo mukadde n'aleeta omuceere n'essupu ke katuntundu akakulaga nti ensonga zino mwazikeerewamu maama mmwe Abatanzania muli ebijanjaalo bwe temulya bijanjaalo era nabafumbiddewo ssupu kaakati eggwanga lyo ndowooza olitegedde eggwanga lyo wulira n'agamba nti nafumbye n'ebijanjaalo naye maama mmwe Abatanzania muli ebijanjaalo bwe temulya bijanjaalo era nabafumbiddewo ssupu kaakati ne tweyongera okunyumya kati oli we namugamba nti taata wo Ssewangi nti naye nze nga simumanyi nakwata akajaalo n'akankasukiramu ati n'enkabaka n'aŋŋamba ono omukadde kyava agamba nti naye abantu b'edda baakolanga ensobi baaziikanga abantu ewatali waabwe ku mataka agatali gaabwe mu mpika ebitali byabwe ate kyeva ŋŋamba naye ate nze saamanya kuba ndabika nali sinnazaalibwa n'aŋŋamba nti kati okuva n'olwaleero otegedde ogenda kukola enteekateeka ogendeyo otuuze ajja kujja ayogere ndowooza olabye kati bakutumye ogenda okola enteekateeka mu kika kyammwe eri abantu bo abooluganda lwo baganda bo mukole enteekateeka musamire
ajja kujja ayogere Ssewangi. Taata w'ekyana kiri ekivudde mu kitambo, oyo ye Kabaka. Bagambye mugende mukole enteekateeka ajja kujja ayogere. Teteebaza mutima ndowooza nti tuuze bano bonna bonna bataata bagambe nti tuyite ono taata Ssewangi ajje ayogere. Kati tubeera akyalowooza ekyo. Guno omuzimu gw'ono omusajja gwe twali twogerako taata Ssewangi owekiri ekitambo gwe kyabadde kyogerako n'abeera ng'alimye ku nze era ngenda okulaba nga neeyisa akagoye kaali keeru akatandikira wano mu kifuba okudda wansi keneeseba keerudukuduku naye nga omuzimu ne gwagala okunnenya ku mutwe gye bamugamba nzijjajja nvaako ndi emmere yange nvaako nze tannennyako. Kakati olumu ku lugoye olulisooka okuweebwa mu bulamu bwo balikuwa akanagiro akeeru nga mugenze mu kyalo nga mugenze okwaza empewo oba okuyita lubaali. Balikuwa akanagiro akeeru, jjajjammwe oyo ajja kujja. Kabaka ajja kujja ku mutwe oba Ssekyo bw'ali batazze ajja kuyita n'omuzimu. Ajja kuba atambudde n'omuzimu ogwa jjajjammwe oli ow'edda gwe mutaalaba. Wabula olina ekitundutundu ekitakkiriza kukola nsonga zino oba ekyewuliikiriza ng'omuntu ow'emputtu. Ke katundutundu nti saagala onnennyeko, okitegedde? Kati katweyongereyo. Jjajja leero nduuse nga nina olubuto ne ngenda mu ddwaliro. Engenze mu ddwaliro omwana ono gwe nzadde. Abasawo babaddewo bangi Katanda naye omwana ono gwe nzadde ate alaga tabadde wange nga w'ono sisita wange gwe nzirako. Kakati mu kitundutundu ekyo muli abaana babiri abawala abalonde mu kika era nga bwe munaatambuza ensonga ezo jjajjammwe ajja kufunako omuwala omu gw'anaatambula naye anaayitaba obwannaalongo. Kati wano tulabye nti obadde ositudde olubuto naye ate olubuto nga lwa mukulu wo era bw'ozadde omwana mukulu wo naye nga muwala era bw'ozadde omwana ogenza okulaba nga omwana oyo bulijjo olubuto lw'olina omwana ate ogenza okulaba nga wa muganda wo mukulu wo. Kitegeeza bw'oliba tasamidde mukulu wo ajja kusamira, mukulu wo bw'aliba tasamidde ojja kusamira. Kati katweyongereyo mu maaso. Omutima ne mmala ne ngamba omaze ozaala omwana ne ngamba ye bagamba nti abaana baluma ate nze ono nga mpulidde avudde mu nvi nga tannumye ate musindise. Ne mulekayo omwana mu ddwaliro kwasalabe nga nkomawo tulikomye ewaka abaddemu abakyala bangi nanyinza okulaba ageseddemu era ng'alina olubuto. Nenziramu n'entambula ngende mu ddwaliro kkozi lubadde lutuuse okuzaalibwa. Nenziramu n'entambula ngende mu ddwaliro. Entambudde nsanze omuvubuka abadde mulenzi ajjudde kagaali ka ccenja. Jjajja leero nduuse. Kakati mu kitundutundu ekyo bw'omaze okuzaala omwana ogenza okulaba ng'ate omwana wa mukulu wo sisita wo, then bwe wayisa akaseera ate ogenza okulaba ng'olina olubuto olulala n'otambula ogende mu ddwaliro okuzaala. Bw'ogenza osanze omulenzi oba omuvubuka ng'ali kagaali ka ccenja. Ng'ali kagaali ka ccenja kye ki? Kati olubuto olwokubiri lw'olina lw'olabye mu bubaka n'olubuto luli lw'osoose okuzaala, abaana muli babiri ewaka nga muli balonde nga mwenna muli baana ba buwala, mukulu wo naawe. Omwana gw'osoose okuzaala wa mukulu wo ate ozzeemu ofunye olubuto olulala era kati ozzeemu ogenda mu ddwaliro okuzaala. Kati osanze omuvubuka nga ali kagaali ka ccenja. Akagaali ka ccenja kategeeza nti mummwe babiri, gwe ne muganda wo. Muganda wo bw'aliba tasamidde gw'olisamira, bw'oliba tosamidde muganda wo y'alisamira. Aligaana aliba asigalidde, alikkiriza n'asamira baligenda n'oyo. Kummwe babiri mutuddeko obuyinza obufaanana. Kati bwe muba bawala kummwe kuliko Nakato ne babiri naye nga tebabazaala nti muli balongo naye mu bwempewo mu butalabika kuliko Nakato ne babiri. Kuliko atuddeko ekitundu kya Kabaka Bulamu, kuliko atuddemu ekitundu kya Kabaka Ndawula. Kummwe kuliko alinnyibwako Kabaka Bulamu ate kuliko alinnyibwako ekitundu
Kyakabaka Ndawula. Kati mwenna muli bakulu naye bwe muliba mutambuza ensonga zino mwembi, Lubaale alirondako Nnaalongo omu gw'alitambula naye. Okitegedde? Katweyongereyo tuwulire. Embuzi watidde kagaali ka Kinja n'ayagala ankwate ku mukono ng'omusawo Mminzi annyanguye. Nengezaako mweggyako ekivuddemu omulenzi ne mmukuba nga saagala nnyanguye kubanga tesobola kwanguwa. Olutono lubadde luzitowa nga sisobola kwanguwa. Omulenzi ne mmukuba genza okuddamu okulaba ng'atuuse ku ddwaliro. Wansi abakyala badde banyirira bulungi bagirya emmotoka ne nalese eri ewaka. Alondiza omusawo n'asindika mu ddwaliro wammanga eddala. Entuuseeyo sirabye nti oba nvuddeyo oba nkomyeyo. Awo nzuukidde. Kale kansubire nti otegedde bulungi, wabula nkulabula ndabula n'abalala aboogera empola kuba kati mba njagala oleete ekirooto nga bwe nkuddamu, naye eddoboozi ettono obubaka buno tebugenda tunyumira oli ng'ayogera mpola, tebugenda tunyumira era tebugenda tuwoomera, ate n'ekyokuyiga tekigenda kuvaamu. Nkomye ku ggwe okuvvuunula omuntu ow'eddoboozi ettono, nkomye ku ggwe era sigenda kuddamu bubaka bw'abantu boogera mpola. Nkomye ku ggwe, sigenda kuddamu bubaka bw'abantu boogera mpola, kubanga n'obubaka bwennyini nga bwe mba mbuddamu mba mpulira sinyumirwa. Oyogera mpola ate nze njogera nnyo. Kati simanyi ffe lwaki twogera nnyo, simanyi ate bba abalala bo lwaki baba boogera mpola. Kati simanyi okwogera empola bwe buba nga bulwadde, kati nze njagala munneesonyiwe. Okitegedde? Nkomye ku ggwe era nsuubira nti n'abalala bajja kuwulira ku odiyo eno bakitegeere. Oli anaalaba simuddamu amanya bumanya nti omuze gwe wogera mpola. Banaaba balongoosezza tujja kubaanukula. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.